Job Kiiza y'omu ku baweereza abakristo abatuwadde omukisa mu conference ey'omulundi ogwasatu mu ogumu. Bannange experience ye badde etya okuyimbirako mu bantu enkuyanja ku Christianity Focus Center? Wano eno kifo kitukuvu bw'obeera wano bintu bya njawulo wanyuma okubeera olaba twamaze edda naye emirembe tulina mingi tukyalinawo tuweereddwa omukisa. Ekyenjawulo nti obadde owa omukisa ate n'oweebwa omukisa n'amiina. N'atendensi ebadde ya njawulo leero ababuulizi bavudde mu nsi za njawulo n'abantu bavudde mu nsi za njawulo simanyi kakodyo ke mukozesa obakunga naye abantu bangi. Yes. Pressure eriwo between you, Ssegmento, Titus, Kuteesa and Bentrom. It is a bit alarming. Mwatandikanga akakuukulu nga muli wamu ng'ekitole. But right now, why are we having Ssegmento and Titus Kuteesa only in the picture? Mwe mwava ku mugendo, mwafuuka kaasa, mwayawukana ku mugendo. Nedda tetwali kabinja. Twali bamikwano, abamikwano nga ndowooza sizoni gye basinga otulabiramu twalina maybe byali bitugata bingi. Ate abantu bakula. Ne kati ebitugata ndowooza bya njawulo. Bw'okebera mu simu yange. Oyinza okukebera nga nze ne Titus twogera oba Ssegmento twogera buli lunaku. Message eyo giraba? Yaani? Titus. Ambuuza ki? Oliwa? Yaddi. Ya ijjo. So twogera buli lunaku naye ndowooza tubadde busy mu bintu bingi, beena abadde alina bingi byamaliriza, nga nange nina bingi byemaliriza. So ne tukwatibwamu naye nga tukyali ffenna. Tukyewagira behind the scene, tetubadde nnyo mu kamera ffenna, olw'okuba nze ne Ben tulina ebadde bikyatukwata, ebitatusobozesa. N'ekirala, Titus ne Ssegmento babeera mu kitundu kyekimu. Mbeera Kagoma, Titus ne Ssegmento babeera Kireka, ate Ben n'abeera wala, abeera Makindye. So okukwatagana kwaffe ffenna si kwangu. A couple of days back, nakulabye mu, should I call it an argument on TikTok? Mwabadde ku live, nga kuliko omuntu omu criticizing the kind of music people are doing apparently. Nogezaako okumwataakinga, ne mwagala of getting a bare knuckles, Is that professional for an artist or a brand like Job Kiiza to engage with what the audience wants? Nti omuntu wagamba nti Job Kiiza akayambako tekanyumidde, oveeyo omwataakinga bomb. Is it professional? It is not professional. Next yabadde akola. Yadde agezaako okunafuya Ssegmento eri oluyimba lwe kinadde sikkirizaganye nakyo. Nganze yaliwo ku creation y'oluyimba. Yadde agezaako okunnyonnyola by'atategeera ku luyimba. Ffe tulina enzikiriza nti watotegedde luyimba lwange. So kiryoka ematisa okuyimba oluyimba n'otalutegeera. Naye linda olulala lw'ogenda otegeera. Okitegeera? Ekitufuula abayimbi kyekyo ati. Ati alina wajjira. Okitegeera? Tetugenda kuyimba byemutegeera byokka. Nange ennyimba nnyingi nnyo nga tezampa mukisa. Naye nga abalala zaabawa omukisa bangi. So oli omusajja alina byali ayogera bitakwatagana ku luyimba lwemanyi. Ng'ayogera ku muntu gw'emanyi, ng'ate byayogerako mbimanyi. Naye ng'agezaako okuwabya abantu. So nali ngezaako omutereeza. Ndowooza tewaliwo argument. Nali ngezaako omutereeza. Yes, sir. Promotion wise, you as Job Kiiza, this act of Katova Christian Focus Center oze noyimba nobeerawo. But we have artists in the picture ng'ajagamba nedda nze sikyasobola kusituka omusumba waba neetaaga, alina okunjo kyayo, alina okukola atya. Will this bring relationship back between pastors and the artists? Okulabika nga n'abasumba basobola okuvaayo ne bagamba no, Job Kiiza waba ategese ku tobani waba azze wali kamusupporting. Will that bring back enkolagana wakati w'abasumba n'abayimbi? Enkolagana y'abasumba n'abayimbi tevangawo. Kubanga abasumba basumba abayimbi. N'abasaba complaining nti babayita temwagala kujja mu kanisa temutuule. Anti olumu tuba tetulina budde. N'ekirala tetusabira ku kyaki zonna. Tetulina enzizi kwe tetunywa ku buli luzzi. Kitegeera? Ensooka okukyano n'empeereza naye nga nange erina gyenywa. Ngenda ku kyaki nzirayo kutuula banywe gyenywa. Y'ensonga lwaki mumpita kubanga omusumba nsumbye bulungi. Yampadde emmere emala kyova olaba nsobodde n'okugigabakirako abalala. So wano mbasize kutuula. Oba mpita ng'omusumba mpita oŋŋambe bulungi jangu oyimbe obeere nawo mu kibiina. Oba mpisa kuweereza era bimala okuweereza nga nzireyo gye nsabira nga ntuula nga mpuliriza. So ndowooza ekyo kye tusinga obutakwataganamu nti abatusuubira kye batusuubiramu kirala naffe kye tusuubiramu kirala. Kiri about communication. Tetumanyi tuba tulowooza ekyatuyisiza kirala nga nabo kye balowoozaako kirala. Then abaagala babaweeyo. It is about principles. Esegeera. Oli ayinza okuba talina omuyise kubanga bw'omuyita n'atajja nga bw'atajja nga tannyonnyodde ojja kunyiiga. Naye ate bwakunnyonnyola nti sirina transport nfuniraayo era ojja kunyiiga. So olumu ndowooza obutayagala kwogera oba tebalina ssente tebalabikako bulabisi. Kindly give us your favorite line mu kayimba ka Ole and Egbo, not the brand tune you're having. Mpozi lugamba olutyo oluyimba bireme olw'okuba ejjo tewalidde
eya tekitegeeza nti akufiiridde eya olw'okuba ng'osabye aludde